Olwaleero Uganda emaze emyaka 62 kuva lwe yafuna obwetwaze kuva ku bufuzi obw'amatwale. Emyaka 62 gino gye twamala ng'eggwanga nga tuli mu buwambe bw'Abazungu, kubanga baakola endagaano mu Buganda mu 1900. Abantu mu Uganda ne batandika okulwana kweddiza eggwanga, kyabaawo nga wayiseewo emyaka 62. Olwaleero tumaze emyaka 62 emirala kuva lwe tufuna obwetwaze. Tuyina kuyozaayoza n'okwebaza bajjajjaffe bonna abaalwana ennyo okweddiza eggwanga lyaffe kulijja ku Bazungu. Bonna tubeebaza era tubeenyumirizaamu olw'omulimu ogw'ettendo n'okwewaayo kwe baakola kununula eggwanga lyaffe. Eggwanga bwe lyamala okununulibwa, obukulembeze obwasooka bwateekawo bwalaga ebintu ebikulu ennyo bwe byali beemaliriddeeko okukolako okulaba nti eggwanga lifuna kye twalwanirira. Nga bye twalwanirira okusooka byali bintu bisatu: okuddamu okufuna emirembe ng'Abanansi, mirembe gy'okwerowolereza, mirembe gy'okwogera, mirembe gy'okukola bye twagala. Ekyokubiri, twalwana tweddiza eggwanga tufune obuyinza obukulaakulanya eggwanga lyaffe, obuyinza obw'okukulaakulanya eggwanga. Ekyokusatu, era n'okufuna mwokwo okufuna amagoba ag'okukulaakulanya eggwanga, abantu okuba n'essanyu erisinga lye baayina nga tetunaba kufuna obwetwaze. Kati abaayingira mu bukulembeze nga tufunye obwetwaze bajjayo ebintu bisatu ebikulu bye twalina okukolako: kulwana n'obutamanya, kulwanyisa obulwadde n'obutabeera n'obulamu obulungi, n'ekyokusatu kulwanyisa obwavu. Era ne bakola kinene nnyo mu gavumenti eyo eyasooka okuteekawo entegeka ez'okufuna ebintu ebyo ebisatu. Era ne wabaawo bingi ebyatuukibwako: kuzimba amasomero, kuzimba amalwaliro, kuzimba ebyenfuna abayitira mu bwegassi n'ebintu ebirala, kuteekawo amakolero n'ebintu ebirala, okulaba nti obwavu bugobebwa mu ggwanga. Naye ne waggwaawo mutaawaana nga myaka mitono nnyo nga twakafuna obwetwaze. Mitaawaana egyatandika 64, naye we twatuukira 66, enkola eyatufunyisa obwetwaze ne ssemateeka eyaluŋŋamya eggwanga mu Uganda okufuna obwetwaze, Independence Constitution, neewambibwa bamukwata mmundu. So kuva 66 bye twali tununudde ebisatu: eddembe, obuyinza n'okusobola okwekulaakulanya, byonna byaddamu ne biwambibwa nga tetukyabiina. N'okutuusa guno tebinaba kununulibwa, kubanga kuva 62 n'okutuusa leero bakulembeze bonna mu ggwanga lino bazze ng'ekibawa buyinza mmundu, ekibajja mu buyinza mmundu. Teri n'omu mukulembeze yali avudde mu bukulembeze n'awa omulala mu mirembe. So mmundu yeefuga n'okutuusa olwaleero. N'olw'ensonga eyo ebintu biri ebisatu: obutamanya, obulwadde n'obwavu bizze nga byeyongera n'okutuusa leero.
era mu byenjogeddeko ngezezaako okulaga wetuyimiridde olwaleero mu by'obuyigirize. Ekyanguwa okulaga gye tuli nti atukulembedde emyaka gino kati kumpi 4 mwami Museveni eyasobola okusoma ng'ava mu maka agali amaavu n'asomesebwa enkola eyaliwo mu bufuzi obw'amatwale n'obwasooka nga tumaze okufuna obwetwaze, bwasobola okusomesa abaana abaavu ne basomera awamu n'abaana abaali nga bava mu maka amagagga oba g'abakulembeze, ne basobola okusoma ne batuuka yonna gye baayagalanga oba amagezi gaabwe gye gabasobozesa okutuuka. Naye nga kati mwami Museveni gye yasomera mu masomero ga gavumenti, Embalala High School, Entale School, amaze emyaka gino gyonna, singa addamu n'afuuka muto n'adda ku myaka gye yaliko ng'agenda Embalala High School ng'agenda Entale, singa addayo leero n'afuuka omwana oyo, teyandibadde n'obusobozi n'obutono n'akamu okufuna obuyigirize ku nkola ye kennyini gy'akulembedde. Ekitegeeza aggaliddewo abaana baali nga ye okusobola okufuna omukisa ogw'okufuna obuyigirize. Kubanga olwaleero okugenda mu Mbalala High School oba Ntale weetaaga ekitono obukadde 2 buli taamu okutwala omwana mu masomero ago. Nga mwami Museveni oba muvubuka Museveni gye yagenda ng'ava wakaguta, talina ngeri ki gye yandisobodde okusasula ssente ezo. Ekitegeeza emikisa gye yafuna agisaanyizaawo. Emikisa gye yaweebwa n'ab'amatwale nga gyaliwo agisaanyizaawo, olwaleero tegiriiwo. Olwaleero agamba nti abazadde abateereddewo okusomera obwereere era ajja kukwata, era babadde bakwata n'abakulembeze b'amasomero ba headmaster nti bajja ssente ku bazadde okusomesa abaana baabwe, nti kubanga ye amaze kusasula ssente ezibasomesa. Naye ssente z'asasula abadde asasula siringi 7 omwaka kusomesa mwana wa Uganda 7, ekitegeeza buli taamu 2,200 2,200 zasasulira mwana wa Uganda. Nawulidde mu kiseera kino nga bagamba nti baagala kuzongeza ziwere emitwalo 2. Simanyi oba kinaabaawo oba tekiibeewo, naye ne bwe kibaawo mitwalo 2 kitegeeza nti buli taamu osasula siringi 6 kusomesa mwana. Naye nga mu Uganda teri mukulembeze atwala mwana we mu ssomero eryo, teri mukulembeze n'omu atwala mwana gye babagamba Banayuganda batwale abaana abaabwe. Abafuna ssente ze bajja ku misolo gyaffe bo basomeseza mu masomero amalala. Wano waliwo essomero lye bayita International School of Uganda, ISU, liri wano mu Kampala. International School of Uganda lisasuza $1 omutwalo buli taamu kusomesezayo omwana. Bali wano mu Kampala. Ng'abaana abasomerayo ssente bazijja mu Bannayuganda ne batwala abaana abaabwe eyo nga gwe bakugamba nti ku 7 ke basasudde bw'onooyongerako bajja kukusiba. Ekitegeeza bazimbyewo enkola ey'obusosoze ng'eyali mu South Africa gye bayita apartheid, gye bazimbye wano mu by'obuyigirize. Abaana abaabwe basomere mu masomero ag'enjawulo era baveeyo nga be banaafuna emirimu. Ababo babatwale mu masomero ago aga 7 bakonereyo.
era bannayuganda bayanguwa nnyo okukitegeera nti siga bonna basome wabula ga bonna bakone. Eyo y'embeera eriwo mu byobuyigiriza. Mu byobulamu embeera yo esinga n'obubi. Okusooka 21 gavumenti za Afirika zonna zeegattira mu kibuga Abuja ne zirangirira nga ne mwami Museveni awaananye enkolagana ya Afirika ayagala okuzimba Afirika yaliyo Abuja ne bawera era ne bafulumya ekiwandiiko nti buli mwaka gavumenti yonna eya Afirika eteekeddwa okutoola ssente ekitone ennyo bitundu 15 ku buli 100 ebya budget bigende ku byobulamu. Bitundu 15 ekitone ennyo. Mu Uganda wano eya mwami Museveni gwali mwaka gumu gwokka lwe baaweza ebitundu 7, gwali mwaka gumu bitundu 7 ku buli 100. Emyaka emirala gyonna babadde ku butundu 4 n'okudda wansi ku buli 100 ze bategeka zirabirira ebyobulamu. N'olwaleero bwekityo bwekiri. N'olwekyo embeera y'ebyobulamu eringa buli omu bw'agimanyi teriiwo. Tetulina nkola yonna erabirira obulamu bw'Abannayuganda. Enkola erabirira obulamu bw'Abannayuganda teyandibadde yakujjanjaba bulwadde wabula kugaana buli Munnayuganda okufuna bulwadde. Era oyo afuna ekisiraani n'alwala yandibadde emujjanjaba. So we have a problem that there is no health care system, and you know, that's why mulabye nga bwe mu so teri nkola erabirira ebyobulwadde mu Uganda. Y'ensonga lwaki bo aba apartheid bwe balwala mangu nnyo bagenda wa ebweru. Era mwawulira wano IGG ng'agamba nti bo corruption tebakwatako kubanga mu amalwaliro temuyina, naye bo bwe balwala mangu nnyo babaweereza wabweru. Ebinnya ebiri mu nguudo tebibakwatako kubanga bagula motoka ez'amaanyi ezitawulira aganya agali mu nguudo ku luguudo. Ababonaabona n'aganya ago bemmwe abavuga buwiisi mwe munaalaba. So tetulina byabulamu. Ebyobwavu wali ku 62 bye bavaayo balwanyise byonna bye baali bazimbye okulwanyisa obwavu mwami Museveni n'emyaka ya 39 abisaanyizaawo. Makolero agaali gaffe ga Bannayuganda gonna yagatunda. Ebirala ebyenkulaakulana byaliwo, ennyonyi za gavumenti, eggaali z'omukka, yayingira mu bukulembeze ng'eggaali y'omukka eva Mombasa n'egenda Kasese n'egenda mu West Nile Pakwaki ng'eggaali y'omukka egenda. Byasaanawo ng'atunula oba nga yabisaanyizaawo. Twalina zibbaasi ezitambula biki ebyaffeffe ng'abantu bye twali tukuŋŋaanyiza nga bugagga bwaffe. Makolero, mabanka, mawooteeri gano ga Sheraton, Nairo wooteeri ezo zaali zaffe, byonna baabitunda ne babirya. Byonna commercial banka biki byonna ne babirya. Ebyali biteekeddwawo okugoba obwavu mu byalo, cooperative union, Wamala cooperative, West Mengo cooperative, Banyankole kweteerana, wa byonna ebyali mu ggwanga, Nyakatonzi byonna babimenyaawo ne babibba. So olwaleero obwavu bufumbekedde buli katundu konna aka Uganda. Era ng'omuloodi bw'agambye olwaleero bitundu
45 ku buli 100 okutwalira awamu mu ggwanga biri mu bwavu obutagambika. Mu Lungereza bwe bayita extreme poverty. Bitundu 45 ezo extreme poverty kati abantu abangi bakaanya nti etandikira kwabo abatafuna $2.5 sente za Amerika zofuna bwe zibanga teziwera $2.5 buli lunaku oli mu extreme poverty. Era abo abantu mu Uganda abali mu mbeera ezo beebo. Bino tutwalira awamu naye nga mu Uganda obwavu obusinga obw'amaanyi buli mu Kalamojja gy'osanga nga abantu 8 ku buli 100 bali mu extreme poverty bwetyo. Bw'ova eyo n'ogenda mu mambuka mu Northern Uganda kiikakkono. Northern Uganda yeddako mu bwavu. Bw'ova eyo n'ogenda mu Eastern Uganda Abasoga n'abaliraanya Abasoga. Nali mbagamba nti ye headquarter y'obwavu eno ate mu Southern buli mu Eastern Uganda. Bw'ova eyo n'ogenda mu Western Uganda n'okomeekereza wano mu Central. Mu Central of course erabika nga yeeyina obwavu obusinga obutono naye era nakyo kibuzaabuza oba kikuwabya kiraba bw'otyo lwakuba ebizaalisibwa eby'obugagga ebisinga biri mu Central, makolero biki naye nga tebikolera bantu ba Central. So obugagga bungi mu Central naye nga tebuli mu bantu aba Central. Era abantu aba Central nabo baavu ng'abalala okuggyako nti balabikira mu bugagga bw'abalala obuli mu Central. Embeera myaka 24 nga tumaze kufuna obwetwaze, 62 nga tumaze kufuna obwetwaze. Kireese embeera eyo lwakuba kuva 66 eddembe, obuyinza n'okusobola okwekulaakulanya byaddamu ne biwambibwa. Twaddayo mu buwambe. Kye tulina okukola kyekyo bajjajjaffe abaatununula kuva ku bazungu kye baakola, kununula Uganda kugijja mu mikono gy'Abangereza. Kye tulina kuddamu kukola, tulina kuginunula kuva mu mikono gy'Abangereza abaddugavu abaatuddamu ne batuwamba. Era gwe mulimu gwe twolekedde ng'eggwanga, kununula ensi, kununula eddembe lyaffe, obuyinza n'obusobozi obw'okwekulaakulanya. Okununula okwo tekujja kuva mu kusaba, tusaba gavumenti etuyambe, tekujja kuva mu kuloota buloosi Uganda nga bwe yandibadde, tekujja kuva mu kugenda nti bategese abakuwamba bategese akalulu oteekemu akapapula ke banaakukwasa nti bakuddize obuyinza obwo. Tekijja kubaawo. Tulina okwekolamu omulimu ogw'awamu ffenna tulwane nga ba IK Musaazi bwe baalwana tusobole kununula Uganda. Abaagala tusigale mu buwambe n'olwaleero bakyatambuza enjogera egamba nti tekisoboka, bano balina emmundu tunaabawangula tutya, nga beerabidde nti abazungu nabo emmundu ze baakozesa okuwamba Uganda. Abazungu nga bazeekolera, ono ng'akozesa ebimundu ebikadde byagula mu bazungu. Era baayike Musaazi bwe baba nga basobola okuwangula emmundu ez'omuzungu empya, tulemererwa tutya nga tulina n'obusobozi bajjajjaffe bwe bataayina obw'empuliziganya ey'omulembe leero, ne tulemererwa okwenunula. N'olw'ensonga eyo nga tuyozaayoza abaasobola okununula ensi 62 tufungize ng'eggwanga myaka 62 giigino kiraga nti tuli banafu nnyo okusinga bajjajjaffe.
kubanga mu myaka 62 basobola kola ki kuwangula abazungu. Ffe 62 giweze nga tulemeddwa okuwangula bazungu baddugavu. So gwe mulimu gwe twolekedde, era ffe abatudde wano nga FDC era eyeetegeka okufuuka ekibiina ekya PFF era ekyataddewo eŋŋombo nti tulwanirira freedom for all, ate ne bonna okufuna freedom. Freedom for all for freedom. Kyetulwanirira kyekitutuuzizza wano era kyetuwera nti tugenda kukola kagwake ketonye tujja kuddamu tununule eggwanga lyaffe. Mwebale nnyo. 100 ku 100 sente ze banaakozesa omwaka ogwa 62 nga bafunye obwetwaze zonna zakwewolebwa. 100 ku 100 sente ze bagenda kutusoloozaamu omwaka guno zonna za kusasula amabanja ag'emabega, nazo tezijja kuggwaayo. Tujja kwewolerako n'endala kusasula amabanja ge baamala dda okulya. So omwaka guno buli sente yonna etambula mu gavumenti ne ze bategeseemu omukolo guli Busiya, ze bagenze Busiya kulya bazeewoze, ne ze bataddemu amafuta okubatwala e Busiya bakoze eki? Bazeewoze. Omusaala gwe baneesasula omwaka guno gwonna gwa kukola ki? Gwa kwewola. Mwami Museveni ye pulezidenti ndowooza yekka kati ali mu nsi yonna eyeewola okwesasula, kubanga omusaala gw'alya buli mwezi ajja kukola ki? Ajja gwewola omwaka guno. Buli musaala gw'anaalya, buli mmere eri ku meeza ye ajeewoze ku ki? Ajeewoze ku lwaffe. Yeewoze emmere gy'alya leero tugenda kusasula bbanja. Teri ssente yonna bw'olaba oluseregenye lwa mmotoka zatambuliramu zonna za kukola ki? Kwewola. Bw'omulaba mu nnyonyi ng'ayita waggulu manya nti akoze eki? Yeewoze. Ne baminisita be bwe batyo, ne ba MP bonna bweki bwe batyo. Sente ze banaafuna zonna za kukola ki? Za kwewola. Ye bajeti gye baayisa nti bagenda kwewola, nti bagenda kwewola omwaka gwonna. Awo we tutuuse luvannyuma lwa myaka meka? 62. Era Bannayuganda n'asanyuka nnyo singa buli gw'onoolaba nga yeewoze sente ku lulwo ng'aze kukubuulira kino na kino mufuumuulirewo mugambe bawanooze kundeetera mutawaana gwa kwewola. Gwe mulamwa gwe tulina okutambula nagwo nga tugenda mu maaso.